okusoma kuba kuyiga okuteeka mu nkola. Nabawo nga ne mbagamba nti bannange ekiseera kiyise, gone are the days ng'osobola okukwata erinnya ly'omuntu n'olijolonga. Saakyogera basewo ne banyabo nakyogera nenkiddamu n'erinnya lya Ssuuna nendigoonako kuba nange nina kaye kuba naye mbadde ntereka mu vidiyo. Naawe ekibuuzo kiri kimu nti ani mutuufu? Era ngenda kuyimirira mbagambe nti Ssuuna yadde simwagala ng'omuntu kubanga nze alina ebintu byakola nenewuunya, naye Ssuuna mutuufu. For the good of the music industry, let's follow the law. Let us allow the law to protect every Ugandan. Olw'okuba bannamawulire basobola okukwatagana ne mwekwata akakundi okuba omuntu, tekitegeeza nti muli batuufu. Mukimanyi bulungi nti Ssuuna yayimuka n'akaaba amaziga gonna. Saalabayo munnamawulire ableminga oba ne Ujja. Saalabako Ujja ng'ewandiikira case ng'emugamba okutoninga down. Tewaliwo muntu Uganda yavaayo kusapootinga ani? Ssuuna. Ssuuna yakaaba amaziga okumala wiiki. Ayina abaana, muntu mukulu. Neraba omwana wo akulaba otiiriika amaziga. Bannaye abamawulire batutuusaayo. Naye bebekulu banvumidde ebbanga. Osanga nze nina amaanyi. Mu mutima naye Ssuuna tagakola ki? Tagalina. Kaakati bw'ovaawo n'ogamba nti kaakati bw'oba otegedde then mutuule ku mmeeza musonyiwagane. Naye nga mutegedde ensobi weekola ki? Weeri. Si kumufoosinga nti tubatwala mukomera. Keizi mukwano gwange. Naye Keizi asiba avuma bebekulu era muwoninga ne ku TV nga mulaba. Ichuli Isma oyo nze mubuulirira saabina oyo badde wange nambeera. Naye siyinza kubakkiriza kugenda mu maaso na kukola bikyamu. Amannya gano ge tuzimba tugazimbira time nnene nnyo, tuteekamu ssente nnene nnyo. Abamu abayimbi mugamba baagwa n'oggwa ng'erinnya lyasigazaawo limuwa school fees ez'abaana n'emmere y'awaka. Kati gwoze oziikira ddala ki? Akanya katono akassuuna akakoze ki? Akasigaddewo. Musajja yeeyiiya munnayuganda. Abannayuganda tulina okulekerawo okwagala okudistroyinganga Uganda ne bannayuganda. Tufokasinge mu kupromotinga Uganda ne bannayuganda ng'Abanigeria bwe bakikola. Tulisanga presi ya Nigeria ng'ekubagana n'abayimbi ba Nigeria. Apaana. Ekitegedde. So ku nsonga eyo nze ndowooza tukkirize ensobi we yabadde then tugambe nti tusonyiwagane ffenna tuyize. Njagala nnyo Ssuuna waali kati otegeere Ssuuna nti ofunye ky'obadde okola ki? Ky'oyagala. Naffe mu industry tuli basanyufu nti neyo step ekoze eki eze osanga bannamawulire today namwe munaavaayo ne mugamba waayi naffe tuyize. Kaakati osigaliza ki? Osigaliza muyimbi gw'okutte ku kifaananyi ng'alwana nga yeeyisa bubi ng'ayogera ebigambo ebikyamu akola ebintu ebyekisiru mukwate Katanga ogende ku TV okole shoyo. Naye ne tulema kubeerawo abantu ne babawo emitwalo 5, 10 okwonoona erinnya ly'omuntu ery'obuwanana bw'ensimbi. Badde njagala kuyita ku mwami ono omukwate. Olowooza Ssuuna kye yakoze kikyamu? Oli munnamawulire bakuyita ani? Dani mukusokola na Red TV NBS. Olowooza Ssuuna kye yakoze kikyamu Dani? Mbuuza kye yakoze kikyamu Ssuuna? Mu ngeri ya kikyamu. So ye kiryoke okumuvuma? Walibaddewo okuteesa. Mbuuza okuvuma Ssuuna kiryoke? Zaako kamera. Munnamawulire zaako kamera. Okuvuma Ssuuna kituufu? Yavumibwa? Yavoolwa? Kale okuvoola Ssuuna kituufu? Yavoolwa?
bayogera ekituufu yafoolwa ye oba ne okuvoola kale ono ye producer wa show kati kirungi nnyo kinaate gwe teyakututte kubanga mu kuwaaba bawaabira esitationi ne bawaabira producer ne bawaabira ne presenter naye ebyo byonna biteeke ebbali mutandika okulisankinga mukole shows eziyigiriza abantu ebintu ebibazimba okusinga okubeera kulereŋŋana nentunuulira kayabeera ku tv ali ku bebekulu a brand that is registered talina kintu kyonna kyalinako evidence kiringa okukeera nogamba bebekulu oli musiru nze nkwataako ka clip kati gwe tugende mu kooti okakase nti ndi muki musiru so okusaba kwange suuna wekituuse kimala onyize peesa lungi ozukusiza abantu ne industry nsanyufu okusoma kwaffe eggulu tekwatusala ok kati kyensaba mutuule wansi mutegeragane musonyiwa baganda bo then nammwe bannamawulire kyembasaba nga buli gyera bwe ŋŋamba bannange mutwetaaga tubeetaaga tukkiriziganye kuba naffe tunoonya kyakulya tukola tuli bannayuganda bw'odisitoyinga amannya gaffe nawe tolina kyogenda kulaga ku tv kuba sirowooza nti bw'ojjawo abayimbi onaatuzaawo mbwa okay? So Mr. Producer mulekerawo okunoonya likes manyize ezibasasula tujjayo government programs zetubatulaga eziyamba abantu okufuna essente showbiz ali okay kyawukana bebekulu uyo yatomedde bebekulu agenze kulu bebekulu Museveni amugobye showbiz ali okay naye tomixinga showbiz nakuvoola byanjawulo nodda ku tv show novuma omuntu open oli mulogo oli mubbi kati really okwo si showbiz okwo kuba kuvoola so kyendowooza nti tubeere bantu bakulu ate ekirungi mwenna muli above 18 when there is a problem you sit together on the table and finish fenaffe twafunye omukisa nga abayimbi trust me abayimbi tebajja vayo kuba mwe babatya nenze sijja batyambawulira ala obugwadde mukisa blessing in disguise kati nammwe mugenda genda musomeko ku mateeka bulijjo mbakaabira mbaga musome ku bintu bino wali ewange eka nayo waliyo netukyogera mbaga mubisomeeko nammwe mumanye layinzi zammwe wemukola ki wemukoma segedde njukira amakomera tebagazimbira nsolo bagazimbira ki bantu kasita akasembayo waffe omuyimbi omuto atandika yagamba zimba brand ng'eyi eno alina kola ki kuzimba strong team ng'eyo okuzimba brand ne strong team kitwala obudde alina kubanga ali ready okusigala ng'akola alabira ku bantu ababizimbye bikibe bayiseemu babikoze ebbanga ki era ebigendererwa byabirabye ki so kisinzira ekigendererwa ky'omuyimu so it needs a lot of time to explain ayagala nyinde so much naye ekikwewunyisa talabanga talina siri tamumanyi nakumanya wadde omukulaba kuki naye nga musajja ayagala leero kafuna nkasimu obulamba bwatandikira akange abadde tamumanyi naye nga kwazire yesenyoga alona abeera wange ensangi masakalo karibane katika saleke nafina Nasize Safina. so mayindi wamazima okay
at least kino kikuluma nti bakuwulidde amazima kuba amazima galuma. Bannamawulire